Mwasuze mutya katusubire muri bulungi mujyebareko je mkwasaganya amanya nze waswa Emmanuel mbalamusizaako mwenna ne mbatumirako ate nenyongero kubabuzaako igwanga likedde mu kiyongobero ekitasanyusa ekitawomya nakabulu naye tusasideko nyo Uganda East Africa ne Africa okutwaliza wamu olwokukera ku macha ntufiirwa omusajja one of the greatest economists egwanga beribadde lina binona bikutusibwako Baron and Sons ebweyogerere company entongole egenze maaso n'okubanga erwanyisa obwavu mu ngeyita mu nkola y'okuteekawo small scale businesses enetonzeewo mu bukola emberenge saako n'omu bukuba ebinyeebwa genda obugule kaye munno akafunemu ssente namba y'essimu eri ku screen Beef Organic ku Access Building yo yabya bulamu genda Dr. Mugamba akukebera ekyo n'ekikuluma ate osobola okubanga weesootinga saako ne brand shoppers baba byakwambala basponsor bonna bali ku screen enamba gyagala gyolondako olunaku lwaleero essaawa zigenze okuwera essaawa 11 n'obudakiikaawo amawulire ngala nikokubanga saasaana nga gafuutuka mu ggwanga eri Kenya nga gagamba nti governor owa banka enkulu omukulu amanyikiddwa nga Emmanuel tumusiime Mutebire afudde bwe twogera ku governor bank enkulu abatera okulaba ku ssente akapapula ka ssente yesina ono ssente nane bali mbalagako akapapula ka ssente oba 10 oba naddala ku papula oba 15 kubeera koze signature ndoza ntera kulaba ko ya secretary ni ya governor omukono ogwo ogumaze emyaka 2 mugumu ndoza 22 kati nga guli ku ssente zaffe gubeera mukono gwa governor owa Bank of Uganda abeera akekiseera ekyo yabeera signinga ku ssente z'eggwanga yonna abasinga malinga mwebuzaani oyo gwe twogerako yafudde kale no musajja mukulu ono afiiridde ku myaka 72 abadde abulayo ennaku 3 alebeke nti atuuka ku mazaalibwa ge kiba kitegeeza nti kuba afudde 23 kiba kitegeeza nti yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 27 27 1949 emyaka 72 miyitirivu nnyo abawangadde nnyo nga bw'okiwulira era nga ebyafo biraga nti Museveni abasinga Mutebire emyaka 3 gyokka so kitalo nnyo eky'omusajja mukulu ono okubanga munnanga atufuddeko omu ku bahagezi munnya babaddewo nga batetenkanya ikonomi okubanga eyimirira omwayinza okugamba nti ikonomi ng'ebadde teyimirira bulungi nga waali omusajja ono kituuhadde mugezi nnyo ng'ogyeko bino ebya politics abeerabeerawo n'abeeyagaliza ebyabwe oluusi badde nga bamukyankalanya naye nga ye ng'omuntu ebyafo biraga nti yalwana nnyo okusobola okuba nga akomyawo ikonomi y'eggwanga n'okugiza engulu omusajja mukulu ono ebyafaayo bwe biraga nti yasinze okuwangalira mu kifo ky'okubeera governor bank emyaka 20 nga yafuga ekintu kino kubanga President Museveni yamulonda nga 1 January omwaka 2021 ne bamulonda kukubeera governor wa Bank of Uganda up to now era bazinga bamwongera ekisanja ekyo 26 yakimwongera 2012 nakimwongera 2016 nakimwongera Mutebire wafiiridde amawulire gabadde gajja gasaasaana mu mpolampola naye nga banka ega defendinga ne government bizenga bisomolwa nti obulamu bw'omukulu si bulungi nga n'okumukuku bino Museveni wamalo balonda bino babakakasa mu parliament jalabibwako kolumunga yekweka bannamawulire nga obulamu bwe si bulungi era nga mu bukuukulu omwo mu Bank of Uganda stories badde nga jazifuluma nga baga omusajja mukulu ono lwaki tawummulako naye munenga president yegwakkiririzaamu era bw'ati ennaku ezo obulamu bwe bwatabukamu ne bamuweereza ku ddwaliro erya Nakasero Hospital Nakasero nemukwatako nemukolako ne admitting oluvannyuma nti baali tebasula kumujjanjaba era ne bamulifaalinga e Nairobi gy'abadde ennaku zino zonna ezisembyeyo wabula nga zibadde ziwera ssanga 9 amawulire galaga nti omukulu ono obulamu bwe bwagenze tebutabukamu nga si bulungi ne babeerawo okupapa n'okuyaayaana era zigenza okukwata 11 mu kitundu awo nga life supporting machines zonna tekyasobola kubanga ziwanirira bulamu bw'omukulu Emmanuel Mutebire era bwe batyo ne bawunzika nga munnange amawulire gafulumye e Nairobi wano paka mu famire ye nga gakonfaminga nti omukulu Emmanuel Mutebire afudde so bwe Bank of Uganda era kyafaminga era negamba nti genda kufulumya ekiwandiiko ekikwata ku bulamu bw'omusajja ono Emmanuel Mutebire ono ng'era omuntu yenna akulembera eggwanga ng'okulembera department eya bank wabawo ebyokola n'ebiganye
abadde mugezi nnyo muzibaite economic fiscal policies ezo zibeera policies za byanfuna abadde w'amannyo mu kusetenkanya wabula ku mulembe gwe banks nyingi wezigwiridde banka nga 7 bambazi mutunuuliza bati TFF banks Greenland Bank yagenda ebadde kyasembe ebadde Crane Bank waliwo International Bank of Commerce nayo terabikako wabadde omuvuyo mungi nnyo era abadde nnyo ekitongole kye banka kibadde nnyo mu scandals z'ebyensimbi scandals z'okulya enguzi sente ezifulumizibwa nga tezitegerekese ku mulembe gwe guno ogw'emyaka 2 byabadde nnyo ku mwanjo era enfunda nnyingi parliament y'eggwanga ebadde ng'emuyita nejja ne mutulugunya olwo speech n'abakemu ng'akola n'abagamba nti ensonga ezimu temuzimbuuza bali bamukunya ku nsonga za fighter jets zino sente zaavaawo zitya n'abagamba neze temumbuuza bintu bimu bibuuze President Museveni kubanga nze beyond my orders obwekitegeera bulungi so department y'obwetu bwebadde naye nga abadde ng'agitambuza era obulamu badde butambula omukulu ono alina ebyafaayo bingi nnyo azaalibwa district ye Kabale era nga mu kuzaalibwa ku district ye Kabale eyo yasomerako okusomera erimanyikiddwa nga Kigezi College Butobero mu Olevo mu senior mpaka senior 4 ye Olevo bwe yaveeyo n'agenda ku Makerere College School wano mu Kampala n'akola Elevo ye emyaka gibeera 2 era oluvannyuma mu 1907 n'ayingira Makerere University gye bamulonda okubeera Guild President yafuukira Guild President nga yakayingira Makerere n'akuba ekintu kino then oluvannyuma mujjukira abaaliwo 1972 namwe abataaliwo omukulembeze w'eggwanga ebiseera ebyo yali Idi Amin Dada President bwe yagambira nti abakulu bano abayindi bave mu ggwanga ono nga great economist oba omutetenkanya ombalizi omusomi w'ebyenfuna yavaayo n'akolokota Amin n'akola speech eyo n'agamba nti President Amin Dada wakoze ensobi ey'okubanga ogoba abayindi n'amugamba nti ogobye abayindi economy gwe nagireka ng'egudde eggwanga tolirolezezaako okusalawo kosazo mu bukyamu ebena omukulu Mutebire yabigamba Amin mu speech yakola wala amala okukola speech eyo yamanya nti ebiseera ebyo tebyali byangu ng'omusajja omukulu yayiya plan yonna n'asobola okubanga agenda into exile oba adduka mu ggwanga omukulu Mutebire Emmanuel tumusiime ekyamudusa kyali ki musajja yakeera n'aloota nti abayindi bave mu ggwanga bagende ate ye n'avaayo n'agamba nti kyokoze kikyamu ba economist bwe bakola tolina kukikola bwotyo neyeyiya ng'omuntu n'afuluma yayita Tanzania ogenda okumaliriza nga gukidde England eyo gye yasobola okuba nga awangalira n'emisomo gye era nga mu Durham University gye yayongera okuba nga asoma nayongera okuba nga akuguka mu byasoma mu 1974 n'asobola okuba nga continuinga mu Baloyi College Oxford mu Baloyi College mu Oxford era bw'atyo nga tanabakudda wano mu East Africa yayitira kwa Tanzania mu Dar es Salaam University n'abeera nga conducting ebintu bya research n'asomako ebintu bya research awo mpola n'okuba nga atetenkanya obulamu kubanga ebitabo byali bimususeeko obungi era bw'atyo mu 2009 wano waffe enkumba wano bamuli recognizing ne bamugamba why musajja mukulu osomye nnyo ne bamuawadinga kye bayita honorary doctor of philosophy n'asobola okubanga ekintu akikwasaganya Emmanuel tumusiime Mutebire asobodde okubanga abeera mu departments nyingi nnyo ez'enjawulo era nga bwe netegezaako no zikusomeramuko batugamba nti wakati wa 1979 ne 1984 Mutebire yali appointed mu bifo ebyenjawulo bino amanga bamulonda okubibeeramu yaliko deputy secretary to the president wali ku State House ate munango n'omusajja ali mukono gwa president nnyo mu biseera Museveni yalwanira mu nsiko lwakwati bo tebabeerangayo mu nsiko babeeranga eri waggulu nga batetenkanya kintu kukinoonyeza nsimbi n'okukibalira omuzannyo ogusembayo era ng'ono ate bw'avaawo mu 1991 n'asobola okuba nga yegatta mu kitongole ekyokubeera senior economist ensonga n'azikwasaganya ne bamulonda okubeera mu Ministry of Finance and Planning awo nanga bajja bazimba emirimu gajja gitambula nga bw'okiwulira so finally ekifo ekizomufuula okubeera w'amaanyi ennyo kwe kubeera mu kifo ekyo ekyokubeera omukulembeze wa Bank of Uganda n'asobola okuba nga ensonga zikwasaganya era ng'ono yalondebwako okubeera chancellor owa International University of East Africa University nesangibwa wali inside za wali bayita batya Kansanga so bw'atyo omukulu n'asobola okuba nga munanga atufuddeko
ng'abulayo emyaka 3 aweze emyaka 73 abadde musajja mugezigezi ng'ebintu abitegeera nnyo nga bw'okiwulira okujja nga omanyi nti eggwanga lyatabanguka abalirimu balaba ne bakola ebimu ku byo but he has done his part. RIP asobodde okuba nga abeezaawo nnyo economy eno n'okugiyimirizaawo neso okuba nga otambula. Omusajja ono abadde w'amaanyi mu bitongole bingi ng'akola nga consultants mu nsi nga Rwanda. World Bank akozeeyo nga consultant, International Monetary Fund akozeeyo, Nepal akozeeyo. Kugamba ebitongole ebisinga okubeera eby'amaanyi mu nsi yonna bize nga bimu-employinga bimwebuuzaako nga consultant niho nkuwadde ffe eno mu ggwanga tuba tubadde nga tumulaba nga wa bulijjo kubanga asiiba naffe. Ebya famire n'eby'abaana be tetubitegeera nnyo kubanga wabaddengawo n'emboozi ezigamba nti talina baana naye bw'osoma mu Wikipedia ye kulaga nti alina famire era famire eragamu omwana omu owekitegeera bulungi nnyo. Ekyobugaga kya Mutebire ng'aza omu manyi kyawali Matugga waliwo awo oba ogenda emigadde awo waliwo faamu ennene enzibu eri ku kkubo awo nga waba wakava Matugga bw'oti oserengeta Kigoogwa saidi zaawe Kyengulu waliwo faamu ennene ku migadde college awo. Abatuuze batugamba nti faamu ebadde ya mukulu oyo Mutebire Emmanuel eri ku kkubo kwennyini nnene nnyo nga bw'okiwulira. Nali njingidde namukko sometime back tayingira mu byo nali ngenda kwera essomero naye nga woyita mu farm board n'ogituukako. So katulinde gye biri ebiteekateeka z'okuziika bezinaaba tujja kuba tuzimanya katukungubagiramu n'eggwanga agange nze wasu Emmanuel.